Okay, omulabi wa Next Edition TV. Nyongero kwebazaako yonna gy'oli gy'osinzira obanga ogera mu maaso n'okubanga otulaba okola kyabbeeyi mu mikutu gyonna gy'osanda okubanga ogoberera n'osalawo nti omukutu gwaffe gwolina okubanga ogera mu maaso n'okubanga otambulizaako amaaso. Nkusaba okusubscribinga, osharinge, ate obe ng'otambula naffe ku speed esinga ddala okubeera ey'enjawulo wabula nga program gy'ogera mu maaso n'okubanga ogwe bayita Ssekanyolya. Omwanjuzi ate omutesite simulala yenze Frank Kasirye agenda otambula naawe oli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo yonna gy'oli. Webale kubanga koli abali mu mawanga k'ebweru South Africa, abali mu Cameroon, abali mu Botswana, abali mu Saudi Arabia, college abali mu Kuwait, abali mu Oman, abali Dubai, abali Turkey, abali mu United States of America, abali mu UK, abali mu Canada n'amawanga amalala. Musubscribing, sharing, commenting. Mwana Uganda gwagera maaso n'okubanga ogoberera omukutu guno ensonga nnyingi nnyo eziri munda mu ggwanga Uganda wabula njagala kutegeezaako nti bino byonna bye tugera maaso n'okubanga tukuweereza tusinziira munda mu ggwanga lya Uganda mu kibuga ekikulu Kampala ekikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago, eggwanga erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni okuva mu 86 nga yakyagera maaso n'okubanga akwasaganya entebe n'otuukira olunaku olwayo tetulina ssuubi ti oba oliawo ayina enteekateeka eziwummula kuba tetunnaziraba nga newankubadde omutabani waliwo kate ebitambuzibwa nti oba oliawo yandibanga yeegwanyiza entebe y'emu. Wabula kye tugenda otambulirako olunaku olwaleero newankubadde bingi nnyo biri mu ggwanga tugenda kutunuulira ku kisinde kya Muhoozi project oba Muhoozi movement kyenjagala tugende maaso n'okubanga tutematemamu kottooki nga mu kumwagenze maaso n'okubanga munsaba nga mwebuuza ku kiki ddala ekiyinza okuviirako Muhoozi okubanga adda mu ntebe. Wabula nno njagala kubanga nkutemera kagenda kubeera ka butundu naye njagala okawo obudde okagoberere. Muhoozi mutabani w'omukulembeze akulemberedde ensi eno okuva mu 86. Wabula njagala kutegeezaako nti wakye tuyita kwegamba procedures, protocols ez'abakulembeze ba Africa naddala abakulemberedde ekiseera ekiwanvu. How do they groom their sons or their daughters to become presidents? Oba ntegerekese bulungi. How do African presidents groom their son into presidency? Okutuuka okubanga bafuuka abakulembeze bakikola batya. Omuntu nga tonna bakuwakanya nti Muhoozi Kainerugaba ayinza obutafuuka president newankubadde olwo obukyayi bw'omuyinako, but you should look at a side ey'okuba nti kikolebwa kitya era ono asobola atya okufuuka president, because majority esobola okubanga to a greater extent abakola history to a greater extent kisoboka okubanga nga Muhoozi obutafuuka president kisobokera ddala to a greater extent, but again not to a smaller extent, again to a greater extent Muhoozi can be a president of Uganda, you like it or not. Maka ajja kwebuuza nti naye akasajja kano obuvumu kabujjawo okubanga kakakasa kati nkugamba olwayo ngenda kuyitira ku side ekakasa. The next thing yakuyitira ku nsonga eyinza okubanga emuleta obutafuuka president, but to a greater extent watugera otambulira lwaki Muhoozi asobola okufuuka president. Omukulembeze buli lwalwo ennyo mu ntebe byakola bibeera bingi ebirungi, kyokka ne byakola ebibi bibeera bingi nnyo ebisobola okubanga bimuleetera akwegamba bimutyabira akalimu obuwuka singa aba avudde ku ntebe. Katuwuliriza, buli lwalwa ku ntebe omukulembeze kyatandika okulowoozaako y'engeri y'okuprotectingamukko ebyobugagga bye security wise, defense agikoza atya okubanga ne bw'ava ku ntebe y'obukulembeze awummula bulungi. Bakozesa kino asobola okukulembera ekibiina n'akiteekamuko administrations ezisobola okukifuula eky'amaanyi nga bwe mwalaba kyama ky'amapinduzi ekya President Magufuli omugenzi ow'e Tanzania nti bukyanga bafuna obwetwaze kyama ky'amapinduzi Tanzania kye kikubiina ekikulembera opposition tekwatangako obukulembeze. Kati kitegeeza kiti buli president yenna agenda mu maaso n'okubanga addako obanga akulembera ng'ali mu kyama ky'amapinduzi alina okutambulira ku manifesto n'obukulembeze bw'ekibiina ekyo kye bwaguruminga in the beginning. Kakati again to a national resistance movement wekibiina kya NRM wano mu ggwanga erya Uganda, yenna president addako newankubadde ng'ayinza obutabeera mutabani w'omukulembeze oba muwala w'omukulembeze, kitegeeza alina okutambulira ku manifesto n'okufevaringa n'okuprotectinga enteekateeka z'ekibiina ne ku plan z'ekibiina. Y'ensonga lwaki enjawulo n'ekirungi ekiyinza okuvamu oyo ayinza okuddako nga kituufu ava mu NRM eyinza okubeera entono.
wano njagala owulirize bulungi newankubadde mulungi atya newankubadde omutima gwo mulungi gutya naye enkyukakyuka eyinza okubeera entono reason being alina kutambulira ku manifesto ne ku misingi gy'ekibiina kwe kyazimbirwa yensonga lwaki oyinza okulenya omukulembeze w'eggwanga aliko nti naye bannaye naye talina kyazzaako kipya yes talina kyazzaako kipya kubanga manifesto y'ekibiina okuva mu 86 nga balwana bakwata entebe atambulira ku eyo kyekimugamba era bonna bolaba obuyitira bwagattagattamu bwebonga ye kyewaggula era ogenda okuwulira nga abamu ku banene abamu ku bafowunda batandika omukubamuko ebituli kakati Muhoozi bw'akwata entebe y'obukulembeze ajjira mu kibiina kya National Resistance Movement oba NRM 1 agenda kutambulira ku ntebe oba ku nteekateeka z'ekibiina kino naye wuliriza wano nkugamba ekiyinza omufuula omukulembeze nti already alina favors z'ekibiina ekiri mu bukulembeze ekyo kimu amaanyi gonna security buli kimu kyonna ekibiina ekiri mu bukulembeze kiba kiri mabegawo ekyokubiri ayina okuba nti chairman w'ekibiina ekifuli mu bukulembeze already ye president aliko takoma ku kyokubeera president aliko wabula ye kitaawe awo ntandise okutegeereka mabali batandise okujajinga ntandise okutegeerekeka ekyokusatu nti tusanga Muhoozi ng'afunye favors zonna eziva mu kibiina eziva eri taata eziva eri chairman wa political party ate already nga n'omutabani gyajjiramu ensonga lwaki mbadde mukiraba nti omukulu ng'akuza birthday ye nga teri amukwata Bobby Wine nga bamukwata ye tebamukwatako kubanga ayimirira mu buyinza bwa kitaawe era taata yafuga tukatere mbundi twatunga obwogerero no hakubaso kutukwatako nobero nga teri amukwatako kubanga taata we yali mu ntebe ate era ekibiina kyavaamu kyekiri mu buyinza ekyo nno kimuleetera okubeera nga wankizo ku bonna abayinza okuba nga baddako ekirala nti being okuba nti taata we abakulembeze b'Afrika kye bajjize bakola batera okusembeza abaana baabwe mu ministries ezimu nga bwe mulwala Gabon muze mulaba mawanga ag'enjawulo mangi nnyo agaze mukirabye wane Kenya mwakirabako Congo mwakirabako iziti Chad yes Chad Idris Deby ono taata we mutabani wa Idris Deby Iteno ono gobakuba yafira ku front line mukijjukira neutukidde nnako olwaliro waliwo ekirowoozebwa nti omutabani ayinza okuba yali emabega w'okutta kitaawe olwalyokaddeko kati kikolebwa kitya omukulembeze bw'atandika okusembeza mutabani we mu ntebe n'atandika okumufuula mpolampola ng'amusembeza atandika omuteeka mu ministries eza minerals ministries za finance ezo zonna zimufevalinga okubeera ng'omutabani abeera mugagga atandika omuwazira nkaazi okubeera ng'agula emikwano mu magye kati bw'amala okugula emikwano mu magye atandika okuba nga buli kyayogera kisobola okuyitibwa byenjogerako nga gobiriretingira wano mu ggwanga Uganda olabe nti mutabani w'omukulembeze abaddeko presidential advisor abaddeko general mu magye aduumira ekibinja ky'amagye musimanya amagye ge ku ttaka akoze bitya ministry zonna ziyingiddemu kitegeeza yonna asobodde okuba nga akwayalinga ssente mugagga by the way financially that guy is very rich living okuba nti kitaawe he is very rich olwa ministries ayitiddemu living that aside abedde mu magye ayina emikwano gy'abagenerals abamuyitiddeko bangi nnyo nga bagamba nti ono mutabani waagwa wetugwa ako nako ino kajjukira kakati ekirala ekisembayo oba kyenjagala nga njagala kukomekerezako olwaleero nga n'abagambye nti ka butundutundu ekirala ekisinga okubeera ekyobulabe oba ekisinga okubeera kwegamba ekyomutawaana it is way how bwe tugenda mu kalulu president asobola okukawangula bagenda kikola batya agenda kuwambibwa tagenda kuwambibwa yabaffe ne bwaba awambiddwa kigenda kukolebwa kitya Bobi Wine singa ajja ne Muhoozi mu kalulu kituufu asobola omulya asobola kati waliwo no techniques eziriwo nziretingira ku mawanga ag'enjawulo waliwo akakodyo akasobola okujja nga ke katya ak'okufuuka nti president awambiddwa amagye bwe gawamba amagye bwe gawamba mawanga ag'enjawulo kituuze tulaba gakola gatya gateekawo president ow'ekiseera okumala emyezi 18 kitegeeza gwe mwaka n'emyezi 6 president ow'ekiseera oyo kikyakola amagye ge ganoonyaani kakati waliwo possibilities ez'okulonda mutabani w'omukulembeze w'eggwanga emyezi 18 n'abeera nga president w'ekiseera bakugamba nti oluvannyuma bategeka akalulu k'ekikungu nakugamba 100% 98 kubamu kwabo ababadde ba president b'ekiseera kasita bajja mu kalulu akawamu bawangula akalulu ako nkikuddire
98 ku buli 100 nga ba president b'ekiseera nga babaddeko emyezi 18 kasita bamuleta mu kalulu kawamu bawangula akalulu lwaki abayina favor okuva mu magye kubanga ge gamuteekako ate n'amagye gaba gayina ambition zaago n'ebigendererwa byago objectives amagye kwe gatambulira lwaki gataddewo omuntu oyo ow'emyezi 18 ekyokubiri omuntu yenna ayagala entebe kiringa kuyigira mulimo kufuna kugamba kuyigira ku mulimo gw'oyagala obwagazi n'amaanyi g'oteekamu ng'omulimu ogulabakaawo gaawukana ku muntu okugamba nti genda osome oluvannyuma gy'onoonya omulimu kakati wano emyezi 18 aba amaze to acquire skills abamaze okufuna buli maanyi gonna mu kabanga akatono agasobola okuyiiya kyonna ekisoboka okumukuumira mu ntebe abalonzi mugenda mu box ne bukera ku macha ne mulonda akalulu kitufu ne mukamukuba ng'ina actual sense buli omu alaba akalulu mukamukubi naye amajjo manyi kye gakola nga gateekawo kembeere gamba tumulangiridde lwampaka mirembe nampaka nga mugenda mu kooti z'abantu mugenda okuyira nti yali ku ntebe ng'abakala kata ebbanga lyonna njagala kunnyonnyola mu katundu akagenda okubanga kaddako lwaki ate kisobola okumubeerera ekizibu era okufuuka president nkikuddiramu lwaki keina gaba Muhoozi kisobola omukalubirira againo era okufuuka president naye era nga sinnatuukaawo bingi nnyo ebinyusa ebiri mu kano ate lwaki era asobola okubeera president w'eggwanga singa byengenda okuba nga nkugamba katundu akaddako biba biteekeddwa mu nkola subscribinga sharinga likinga okomentinga yenze Frank Asiri abadde ku kamera bamita Mark Gayo Wekirevu yageze maaso n'okuba nga anfaananya bwe nti nga bw'anfaanaganyiza mbeebaza mwenna abagenda maaso n'okuba nga ate mukwatagana naffe gwe wenna ayagala okuba nga ate munangolanga naffe ng'otambula naffe ennamba eyo gy'olaba ku screen eya WhatsApp ojja mu WhatsApp yange inbox yange ne tunyumyamu mpola ebintu ebitambula bulungi nnyo. Next Edition TV.